abalungi be basinga obungi ababi. Abatulaba mwebale Alex Mukulu mu programu yammwe. Abalungi be basinga ababi obungi, ababi batono era bajja kudduka nga tewali agoba. So olwaleero nate njagala okwogera ku bintu bisatu bye tulina okutunulira nga tugenze ebuziba, nti ebisatu bino nti waliwo okwetikka, waliwo okwagala okwetikka, ne wabaawo okutikka, ate ne wabaawo n'okutikkula. Tulina olugero mu Luganda oluga nti njagala kwetikka, alinnya liga nti njagala kwetikka, ng'omuntu atuuse, omuddu awulira yatabaaze engabo ya kitaawe, naye ekiseera kituuka omuddu naga nti njagala kwetikka, kiki nga kyagamba? Muntume, njagala kuntuma. Era n'ogamba nti njagala muntikke, mbaweereze oba mbatwalire ekitereke kino eri gundi oba eri gundi. Okwetikka, waliwo okutikka n'okutikkula. Ezo gavumenti ezi. Waliwo gavumenti ekukkiriza okwetikka ky'olonzeewo, kyempita ekyo ekisooka, okwetikka ng'oyagala kwetikka, oyagala kukola. Abantu bangi banoonya ebyokukola naye nga tebabiraba. Anoonya omulimu, anoonya kiraba, abantu bajja naga nti olinayo omulimu gw'okoleeyo. Ekyo kyaba ayogera, njagala kwetikka, ntuma. Kakati oyo aba anoonya ekyokukola, aba anoonya omulimu, aba anoonya obuvunaanyizibwa, osobole okumutikka aweereze. Kubanga lwaki buli muntu ku nsi kuno alina akapande wano akagamba nti nze nsinga. Teri muntu ayagala kuba nti asingwa. Ne mu kwetikka kuno twagala buli omu yeetikka obuvunaanyizibwa obujja okubeerawo nga amaze n'okuva mu nsi eno, nga yeetisse ekyo kye yalondawo okwetikka, ne gavumenti nekimusobozesa okukyetikka, naye nga temukase. Yakyerondedde nga bw'onolonda omuwala ow'okuwasa, gw'omwerondedde omwetikka okumutwala, tebakukase. N'olwekyo waliwo gavumenti eyo ekulekera eddembe eryo ery'okwetikka nga tekuyingiridde mu ngeri yonna, nti oba ekuguliridde oba ekuwadde ssente oba ekugaanye okwogera bino oba biri. Awo eba tekuganyiza gwe kwetikka kye weerondedde. Yo yeeba ekulonderawo ky'olina okwetikka, nti weetikke kino, weetikke omusaalaba guno, weetikke kiri, weetikke ekkomera lino, weetikke ebintu bingi. Gavumenti zaffe okuva omuzungu lwe yagenda bye batukase okwetikka. Endowooza nkake, ensoma nkake, okugyetikka. Owulidde? Kaakati ebyobufuzi nabyo bikake, okwetikka. Bagulirire, bakugulirira, ne bakutikka kye baagadde, ne bagamba genda okyogere wano, oba genda okyogere wali, genda okyogere mu parliament, oba genda okyogere mu kkanisa, oba genda okyogere ku social media. Bo ne bakutikka, gwe nga tokyasobola kulondawo nti kaneetikke kino oba kiri. Abakozi b'oku marediyo ne babatikka ebyabwe, kino tokyogera, okoma wano. Kaakati eyo ngeri emu gye tulina okutunulamu nga tugenda wa ebuziba. Then ekyokubiri, okutikka, okwetikka nga weeyagalidde kimu. Ekyokubiri, okutikka nga teweeyagalidde. Ne bagamba kola kino. Kati ng'abayimbi baffe abamu
babaguliridde oba babagulirira nga ba Franco, Luwambo, Luwanzo, Makiyaddi ulidde ne beetunda Vorekisi, Veveki, Yambukuta, Matata ne beetunda eri Mobutu n'abawa buli kimu nga tebakyayimba nnyimba ze beerondedde, baagala kuyimba za Mobutu, Luwambo, Luwanzo, Makiya nedda oyo yali Franco, ono ye Mobutu Kuku General Mobutu Sese Seko Kuku Wazabanga, mbu enkoko esinga empanga mu nkazi. Be bafuzi baffe ne babitutikka. Then gavumenti esembayo oba enkola gye tulina okusembyayo okulowoozaako nayo okugenda ebuziba kwe kutikkula. Gavumenti ekutikkula ebizibu byo nga gavumenti abakulembeze bazze kutikkula bizibu byo. Ozadde abaana bameka 8 nti bonna tujja bawerera paka university. Neekutikkula omugugu gwo, omukulembeze omufuzi yenna akutikkula nga bw'onotikkula omugenyi nga azze kano bannange tusanze okukulaba ng'ozze weetisse, ne bamutikkula obuzito obwo. Gavumenti zaffe oba enkola zaffe okwetikka kye batukase, ne tulemwa okwetikka ekyo kye tulonzeewo. Ekyokubiri kyeki okutikka. Bamaze okugaana okwetikka gwe kyoyagala. Katugambe oli oyagala kwogera lulimi lwo, oyagala kwogera Luganda, ne bakugamba nti tojja dwetikka, ffe katukuwe lw'olina okwetikka, ne bakuwa Oluzungu, kati baleeta Swahili, ffe katukutikka olulimi lw'olina okukola ki? Gwe tolina kusalawo lw'olina kwetikka. Era kyova olaba bayiga y'abantu wano mbutamanyi Luzungu. Yes, olulimi si lulwe. Nejjukira nti nabano bakakamukake okulwetikka. So ebisatu ebyo, okukaka, okwetikka n'okuwa eddembe okwetikka, kyekyo ky'oba olonze nekyosobola okukola. Ffe ekintu kyonna babadde bakitutikka butisi. Ku HSC olina okusoma, ffe twasomanga subjects bwe ziti. Bw'oba toyise kino oba balina kyatwayitanga combination. Oba simanyi oba kati kikyali. Olina okukola kino, simanyi history omugatta ne English ate ne geography oba economics, nga ye combination gy'olina yokka bagikutikka butisi. Gwe tokkirize bagamba awo ku ssaawa eyo nti ate nze njagala kusoma music mu senior 4 oba mu senior 6. Owulidde? Ate nga gw'owulira kyoyagala naye nga gavumenti eganedda, olina okusooka okwetikka Oluzungu luno tusobole okutegeera nti otegeera. Then ne wabaawo ekisembayo kutikkula. Bwe tugenda ebuziba, abantu baffe be twagala bagenda tutikkula ebizibu byaffe. Buli omu kyasuubiza. Naye okuggyawo ekizibu tekitegeeza kutikkula. Byanjawulo. Nyinza okuggyawo ekintu oba omuntu najja n'ekintu n'enkimuggyako nga simutikkudde, nga nkimuggyeko bujja awummulemu, akiddemu afuuke nga avuddemu ngazzeemu whatever. Oluganda nalwo lusi lwangu. So tutunulire nnyo
tugende buziba nnyo eri abantu bano tulabe ani agenda otutukako okwetikka era oba ani abadde atukako okwetikka bye tutasobola. Wateekwa okubaawo atukako oluzungu, atukako okwetikka ennyambala, atukako okwetikka endowooza y'ebyobufuzi, okwetikka ebisobyo by'obufuzi. Abaddewo oba babaddewo bangi batukase. Kola kino tokikola. Newulira omuntu ng'agamba nti teri bamuganda afuga ggwanga lye. Kati atukakako atutikka ye ettaffaali lye ly'ayagala twetikke nti tetuliddayo kufuga wano. Atukaka twetikke okumanya temuliddayo kufuga wano n'olulimi lwammwe temulwogera n'ekibuga kyammwe kiveewo tekiri mu wa muba mulose ekibuga kiri mu ggwanga lya si temulina kwetikka Kampala tali mu Buganda ali ludda ne bakubuulira gyali. Kiki kye njagala okutegeeza? Tugende ebuziba eri abo abatukaka okwetikka bye tutasobola olw'engeri zaabwe, olw'endowooza zaabwe, tuleme okuba nti tukola ki? Tutikkulwa ebizibu byaffe, emigugu gyaffe, ate mu ssanyu. Bannaye mwetisse mwebale, mukulike eyo, mukulike olugendo. Olugendo luva ddi 62. Waliwo abeetisse genuinely nga babaddewo beetisse okuva 62. Kale olugendo okulutikkula abalutambudde n'ebizibu bibayiseemu byonna tajja kuba bano abeesimbyewo olwaleero bonna. Of course nze nabagamba nina bempagira oba gwempagira si lwakuba bya bufuzi, si lwakuba bikiwabula lwakuba colleague akola omulimu gwe gumu nange gwenkola ki? Gwenkola. Awo siina kyakukola kiringanga okola otya oneegaana bagamba azaala ekibi akiwongerera. Tuneegaana omuntu akoze omulimu gwe tukoze ffenna okumala emyaka nze myaka 5. Neegaana nti omuyimbi, neegaana nti emyaka egyatuvumwa, emyaka egisukka 150 nga batuvuma musiru ddala ddala. Akati omuntu avudde eri ayagala atutikkule ekivumu ekyo musiru ddala ddala. Kati oyinza otya okuba ddala ng'oli mu kivumu ekyo n'otawagira oyo ayagala okukikutikkula ove mu kiri eky'omusiru ddala ddala odde mu ky'omuntu akola ki? Atikkuddwa, ayigiriziddwa, olidde omugunjufu, asomye, ebyo byonna. Nze sirina kifo kye njagala mu gavumenti oba mu NUP oba mu NRM. Lwaki? Kubanga independent minds ngaffe nganze kizibu okukolera ku mateeka g'abantu. Tukolera nnyo ku mbeera z'abantu okusinga amateeka g'abantu. Naye nga njagala nnyo oyo atutikkulako ekivumu ekyo kimaze emyaka 15 nga batuvuma. Kiki? Mudongo, Nsiruda, nakati bakyatuvuma. Abo abayivu, sina bayivu,
ekyobuyivu ate tugenda kigwako kubanga ekyobuyivu kigatta bino byonna. Naye waliwo abantu abatuvuma ba members of parliament era bakyatuliko abo bannakatemba bazinyi. Waliwo omukulembeze omu yagamba nti era nkiddamu bamulinya Kagere teyaddayo kuzina mazina. Banne bakwananga nga ye akola birala. Kwegamba banne balinga basiru. So nga ate ddala ffenna tulina okwetikkula ebizibu byaffe ng'eggwanga nga professions. Netugamba nti omufuzi gwe tugenda okulonda ayina kino ayina kiri ajja kutitikkula kino nakiri ate naye nakikakasa tikenyingira ntikkula kino. Ate omufuzira aleme tulimba mbu ajja kutikkula bingi. Tikkulako yeki basi ogende akati kawo omulala naye atikkula ekirala omulabe oba tetugende mu maaso. Naye ate gwe akati bw'okalemera mulire. Awo mba sitegedde bulungi kyoliko. N'olwekyo abandaba nze mbakubira omulanga tuwaliwo ebintu ebigenda ebuziba bye tulina okwogerako. Tuve ku njiri yokka, ku politics yekka, ku kulonda, ebyo bye tulimu bino akavuyo ako konna ke tulimu. Naye twegatte tugatte amagezi tulengere mu maaso nti mu myaka 10 egijja oba 5. In fact ekintu ky'emyaka enene ekyo kirungi nti teweetaaga kutikkula buli kimu buli omu. Tikkulako bw'otikkudde ebizibu byabwe biggweewo. Tikkulako ky'otikkudde ekyo ekizibu kiveewo. Nga kaakati nze nandisabye pulezidenti waffe Museveni atuggyako ati ekivumu. Ffe abamu ababonyebonye tetuli mu byabufuzi ababonyebonye n'ekivumo kino musiru ddala. Mwami Museveni akituggyako ati. Era pulaani ki gy'alina okututikkula ekivumo ekyo. Era ani alina pulaani eyo ey'okututikkula ekivumo ekyo musiru ddala. Katemba bali mu Katemba. Katemba kigambo kya Lunyarwanda kitegeeza kwekonga ng'olinga aliko ekikutembi. Awulidde? So twegendereze nga tugenda ebuziba tumanye nti bano abazze batambula olugendo lwabwe tubatikkula. Abato batutikkula kuba be bagenda okusigalawo. So si bano already ababaddewo. Twegendereze tunoonye abo bokka. Nze mbabuulira naddala mwe baartist abali mu performing arts, gospel music, muyite kyonna kyoyagala, dance hall, simanyi reggae ne gundi genres endala nyingi nnyo ze mulina. Naye tufube nnyo okulaba nga baartist tweggyako ekintu kino ekya musiru ddala ekiteereddwako ne kitulemesa okukola ne kituvumya abantu. Tewali muntu ali abused oba marginalized nga artist bw'abadde oba mugatte ne ba journalist oba ewulidde. Journalism bwe ba fourth estate, then artist is a fifth estate. Naye batulinnyeeko batuvumye
kyokka ensi endala ziwangula Nobel Prize. Nigeria eri ku Wole Soyinka Nobel Prize, Kenya Nobel Prize, Uganda wa temuyimba bwe muti tukola kino twakawangula Nobel Prizes mmeka. Ffe tuli ku bino kwa awadi eri Nobel Prize mu literature oba mu music mu kulwanira. Teri muntu alwaniridde eddembe lya Africa nga muyimbi oba nga artist. Genda kuba Huma Sekera, genda kuba Miriam Makeba, genda ku Kabaka eyayimba Malayika, genda ku basajja abasooka Bafera Kuti, babatta kulwanirira nsi zaabwe na ddembe lya nsi zaabwe. Kati tuli wano abantu twenyoma, tuvumwa, omwana azze alingaga nti abange mugire twekembe ekivumu kitukole kituveeko. Olaba ne mu Bayibuli ekibi ekisikire twafuna. Olidde omununuzi Yesu Kristo najja ajjewo ekibi ekisikire. Naffe twagala bannange wabeewo omuntu atuggirewo ekibi kino ekisikire ekyamusiru ddala ddala. Oba n'abaani naye nga waliwo already agezezaako. N'olwekyo mubeere emabega tulabe nti ffenna tutikkulwa ebivumu ebitali necessarily by'abaartist bokka. Naye n'abantu abalala bonna balina ebivumu byabwe ebisikire. Naffe mutuyambe mukitegeere nti waliwo atulwanirira tuve mu kivumu ekyo musiru ddala ddala. So nga ate abayimbi mu Afirika yonna be basinze okulwanirira eddembe ly'abantu, ery'obuntu, ery'embeera, era bangi battiddwa. Mukama abawe omukisa.